بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المؤمل لكشف الشدائد المتفضل لتخفي النعم والفوائد، الواحد الأحد الصمد المالك الواحد ولا تأويه المشاهد، الذي أكرمنا بالتوحيده وجعلنا خير عبيده. ثم أصلي وأسلم على مصطفى المختار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن سار على نهجه إلى يوم الفرار. إخوة في الله، أحييكم بتحية المباركة من الله سبحانه وتعالى، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu Allah atusobozesezza okubeera nga ate tuzzeemu okubeera nga tusisinkana olunaku luno olw'omukaaga. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa obulungi, abeere nga atugabirira ne riziki ennungi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuteeka mu bantu bagenda okubeera nga ayingiza ejjana yawmul qiyama. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nyongera nammwe okubeera nga mbeebaza olw'okubeera nti mujjumbidde okubeera nga musoma n'okubeera nga mwewaayo okubeera nti mubaako kimweyongerako okumanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eno gye muliko ey'okusoma n'okubeera nti mulafuubana, mubeere nga mubaako kye muyiga era mubeere nga byonna bye mukola mu busiraamu muno mubikolera ku kumanya okwasomesebwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Eryo lyekkubo ettuufu erigenda okututuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli abantu abalungi era nga tuli abantu abasiimiddwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amagezi era n'atuwa okutegeera, ng'okutegeera okwo kwe tulina okukozesa okubaako kye tweyongera mu kumanya n'okubeera nti tulafuubana tukole emirimu emirungi egigenda okututuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli abantu abalungi. Era amagezi ago gennyini ge gakufuula gwe ow'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde essimu, gwawadde obudde, n'obeera ng'obukozesa bulungi, obeere ng'oyongera okumanya, kubanga mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nti akukubuuzaako era agenda kubeera nga akubuuza ku buli nsonga yonna. Allah subhanahu wa ta'ala nga batugamba mu Qur'an al-Karim, wabtaghi fima ataaka Allahu daran akhira, beera ng'onoonyamu ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala ekirungi ky'aba akuwadde okinoonyemu akhira. So omulimu ogwo gwe mukola mulimu mulungi okubeera nga ku ssimu yo oteekako internet n'obeera nga osharaka mu gurupu muno buli kanaku n'obeera ng'obeeramu. Ekyo mulimu mulungi nnyo gw'okola era Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga agusiima insha Allah subhanahu wa ta'ala, singa gunaabeera nga guzimbiddwa ku nniya ennungi awamu n'omutabaa omulungi eri omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wano nno bwe ngenda okutwala omukisa guno okubeera nga neebaza abakoze omulimu ogw'okusiramula amasimu gaffe ne intaneti, olw'ensonga nti ngenza okukizuula ennaku zino ng'abantu bayitirivu nnyo bataddewo da'awa ku WhatsApp, netutuuka ne ku extent nga waliwo omuntu ng'ayina abantu mulimu ye ne muganda we ne taata we ne maama we, oba abantu nga balimu abantu nga bataano, nga buli lunaku babaako kye beeyigiriza ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu ogwo tugende nagwo mu maaso, abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tugende n'omulimu ogwo mu maaso bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba atuwaamu obulungi bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eno nalabye nadde nina wentunulako ng'abakuffaar bagikubiriza abantu baabwe nti mukozese emikutu gya internet, Facebook, mukozese emikutu gya internet ne WhatsApp n'ebirala, mubeere nga mutegeeza abantu ekigambo kya Katonda. Bw'abeera ng'omukuffaaru ayogedde bw'atyo, kitegeeza nti ffe kyandibadde ng'abantu b'ekibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam
ng'omulimu gwe tukola ate nga gwe mutuufu ennyo n'okusinga bali twandibadde ng'ensonga eyo tugijjumbira. So abagudde WhatsApp mubeera nga musomesa abantu era ne mubeera nga ne basheekhe mubayita babeere nga basomesa abantu, ne tubeera nga tubagamba nti omulimu ogwo mulungi era mubeere nga mugenda nagwo maaso biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Enkizo zaffe ze tuliko, enkizo z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tugenda kubeera nga tutunula ku nkizo zino oba olyawo ze zigenda n'okubeera nga zifundikira omusomo gwaffe guno okuva we twatandikira biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Enkizo ze tugenda okulabako olwaleero era gye tugenda okubeera nga tutandika nayo y'enkizo muzimu ku ze bapaatiika ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam egamba nti min ikhtisasihi nabi sallallahu alayhi wa sallam inda al-ghulla bi anna man zara qabrahu wajabat lahu shafa'atuhu. Bagamba abantu abo abalina bye bajeeteka ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bagamba nti man zara qabrahu, omuntu yenna bw'alambula entaana y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era nga bye bimu ku byenkizo nti Allah subhanahu wa ta'ala bye yamuwa, omuntu bw'alambula entaana ye wajabat lahu shafa'atuhu, aba alaalikiddwako oba aba akakasiddwa mu bantu bagenda omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okuwolereza yawma al-qiyama. Ekigambo ekyo kifu era nga bastaddalla ne hadith, bajja ne hadithi gye bagamba nti gye beesembesa ku nsonga yaabwe eno egamba nti man zaara qabri, nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man zaara qabri, omuntu bw'alambula entaana yange wajabat lahu shafa'ati, aba akakasiddwa mu bantu b'engenda okubeera nga mpolereza. Wa fi riwaya omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man zaara qabri, omuntu bw'alambula entaana yange hallat lahu shafa'ati, abeera akakasiddwa mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okumpa olukusa mbeere nga mbawolereza yawma al-qiyama. Hadithi erina obuzibu era hadithi tetugiramuza mu nnamuza y'obusiraamu. Mpozi ku nsonga ya hadithi zino nja kubeera nga ekigambo kino nkirambulula bwe tunaaba nga tuddamu ebibuuzo byaffe insha Allah subhanahu wa ta'ala ebyatubuuzibwa omulundi ogwayita. Nga waliwo omusiraamu yagamba nti enjawulo eri wakati wa enkizo zino zitulaba ne ziri ezaakulembera nti kwe kuba nti zino zonna zitambulira mu ahadithi za mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa mahadithi bali al-maz'uma ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, zino zibagamba nti omubaka Muhammad yazoogera kumbe nga tazoogerangako era ebigambo nga tabyogerangako. Mu mbeera eyo ahadithi lwaki ze tusinze okutunuulira mu musomo gwaffe guno olw'ensonga nti hadithi ze zisobola oba zenyangu z'okubeera nti zo zirimbibwa ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kubanga byalinga bigambo ng'oli agamba nti omubaka yagamba, twalina omubaka bwe bati nga kyangu okulimba. So Qur'an al-Karim kyali kizibu nnyo okubeera nti eyingizibwamu obulimba, ngo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, obulimba tebusobola kubeera nga buteekebwa mu Qur'an al-Karim era omuntu yenna tasobola na kujja na bulimba bwonna n'abeera nga abuyingiza mu Qur'an al-Karim. Nabwe kityo ne bano abakuba ayat ne Qur'an al-Karim empya ne bagamba nti eyo Qur'an entuufu nga aya bazibuzaabuzizza n'okuzikyusakyusa, mwana wattu ensonga eyo gye baliko nsonga tesobola oba tesoboka olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yeeyama okubeera nti akuuma ekitabo kye al-Qur'an al-Karim. Ekifuula hadithi eno okuba nti nfu oba n'ekigambo kye boogedde kifu ku lw'obujulizi bwabwe era obufu, kyekigambo ekigamba nti hadithi eyo ng'abamanyi bwe baajogerako ne bagamba nti fiihi Musa bun Hilal al-Abdi, omusajja mu hadithi eno mu baagituleetera abajja batunnyonnyola nti ebigambo bino bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nga banaqala hadithi eno okugijja ku omu nga bagitwala ku mulala bajja ku mulala nti nabbi yagamba nti hadithi eno nagiwulira okuva ku gundi, nange nenjuya ku gundi, nange nenjuya ku gundi, nange nenjuya ku gundi, paka eyagituusaako. Batugaa nti mu lunyiriri olwo mulimu omusajja ayitibwa Musa bun Hilal al-Abdi, mulimu omusajja ono
قال ابن حاتم يموغera ko naga nti sa'altu abi anhu faqal yagamba nti nabuuza taata ku musajja oyo ayitibwa Abu Musa omu ku baatuleetera hadiisi eyo nga bagamba nti hadiisi ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzeyi we n'agamba nti hadha ar-rajulu huwa majhulun omusajja ono tamanyikiddwa so mu mbeera efaanaganako bwetyo mu ilmu al-hadith oba mu ilmu ey'okubeera ntunakala hadith singa omuntu abeera majhulun hali ng'embeera ze tezimanyikiddwa era awo wennyini we tujja okulambulira ensonga yaffe eri nti omuntu yenna ekireetera hadith okubeerako obuzibu obw'okubeera nti ndwadde singa omuntu mu sanadi yaayo mujjamu omuntu ng'omuntu oyo tamanyikiddwa mbeera ze so ng'embeera ensonga kwe tutunuulira adaala y'omuntu obwesigwa bwe bwali butya asooka atubuulira ebigambo byajje ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam singa omuntu tumuzuula nti si mwesigwa omuntu eyo ebigambo bye tetubitwala ng'omumanyi omu bwe yagenda okubeera nti anoonya ilmu al-ahadith ng'anoonya hadisi ezajjibwa ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne bamulagirira wa musajja fulani n'atambula n'agenda olwatuukayo yasanga oli gwe bamugambye okuggyako ebigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'alimba kakkapa oba yali mbuzi oba yali kakkapa ng'ali mu kukalimbalimba n'ebyokunywa naye nga tebiriimu omusajja agamba nti omuntu afaanaganako bw'atyo waalimbidde ekisolo naye ate nze kitegeeza nti atayinza ajja kunnimba nnyo nabwe kityo n'atamuggyako bujulizi era n'abeera nti ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tiyazimuggyako kati omuntu yenna bwe wabeera nga majhulun hali embeera ze tezimanyikiddwa tetusobola kumutegeera nti yegundi negundi empisa ze zaali bweziti kitegeeza nti omuntu oyo tetusobola kumanya bujulizi era tetusobola kubeera nga tumuggyako hadithi yonna gye tuyinza okubeera nga tujulira nayo ku nsonga yonna ey'obusiraamu oba ku nsonga yonna erimu okusimisa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so omuntu ono tamanyikiddwa ekyokubiri abamanyi abasinga obungi hadithi ne bagidhaafa ne bagamba nti hadithi nafu kati buli hadithi bw'ebeera ennafu ng'erimu nga hadithi nafu fi sanadihi wa matnihi nga erina obuzibu mu bigambo byayo okusinza ng'ebigambo byennyini tebitegeereka ebigambo bya hadithi ekyokubiri nga ne mu bagituleetedde abajja batugamba nga nabo balinamu obuzibu hadithi eyo tubeeranga mu butuufu tetuyinza kugiramuza era tubeera nga tugisuula mu kasero n'ekigambo kyennyini kyabazze nakyo ne tubeera nga tetukiramuza era ne tubeera nga tukisudde ebbali so bwetyo ekigambo ekyo kifu omuntu bw'abanga alambudde entaana y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekiri mu bimukakasaako nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama agenda kubeera nga amusonyiwa olw'okubanga obujulizi obuleeteddwa ku nsonga eyo bujulizi si butuufu. Enkizo endala mu nkizo ze bagamba nti mu nkizo za mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ng'enkizo eno eyagala kufaanaganako eri esoose ega nti min ikhtisasi nabi sallallahu alaihi wasallam inda al-ghulla bi anna man hajja hijjata al-islam bagamba nti omuntu yenna bw'akola hijja hijjata al-islam hijja emanyikiddwa mu busiraamu wazaara qabrahu n'alambula n'entaana y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghazza ghuzwata era n'alwana n'olutalo lwonna mu ntalo z'obusiraamu wa salla alaihi fi bayti al-muqaddas era n'asayya n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi bayti al-muqaddas lam yas'aluhu Allah ta'ala fima iftarada alayhi nti Allah subhanahu wa ta'ala tayina nsonga yonna gy'agenda kumubuuza ku ebyo byonna bye yamulaalikako nti bw'okola ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukubuuza ssala tagenda kukubuuza kusiiba tagenda kukubuuza kubarra bakadde babiri tagenda kukubuuza kusiiba mwezi gwa Ramadhani tagenda kukubuuza buli mulimu gwonna ogw'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera nga agukubuuza mwana wattu ekyo nakyo kigambo kyabwe naye nga kigambo si kituufu era si kigambo ekiri mu nsomesa y'omubaka Muhammad ezimuteekebwako oba ezimujeeketebwako nti nazo nkizo zimu ku nkizo ze omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم عند الغلات بعلم الغيب وعلم ما في الضمير واللوح المحفوظ ekigambo kye bagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam amanyi ebyekwese era amanyi ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yawandiika ku lawhil mahfuz. Ekigambo ekyo kifu kulw'okubanga kyawukana ne ayati mpitirivu okuva mu Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala ze yatutegeeza era ze yatusomesa nga bwe boogera mu bigambo ebigamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam amanyi ebyekwese ng'okugamba nti amanyi ani agenda okufa enkya, amanyi ky'omuntu kyagenda okubeera enkya, amanyi ani kiki ekikoleddwa ng'ate omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekikoleddwa ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala si yakimulaze mu mbeera eyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'okusinziira ku nsomesa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam si kituufu mu kulambulwa ku nsonga eno. Ku buli kyonna kyonna omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kye yamanyanga ng'akitegedde nti kibaddewo oba kigenda kubeerawo kyalinga mu mbeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akimuleetedde mu kaseera ako n'akimanya, era bw'akimanya enkizo eyo n'ebeera ng'ekomye mu kaseera ako. Bwe wabeerawo ekyetaagisizza okuddamu okumanya nti kigenda kubeerawo Allah subhanahu wa ta'ala ng'akimulaze era akaseera kajjanga buzzi n'abeera ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekintu ekyo akimanya mu kaseera ako. Naye tekyalinga nti obulamu bwe bwonna mu mbeera ze zonna amanyi buli nsonga yonna egenda okubeerawo oba kiki Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okubeera ng'ateekawo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Era kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba abeere ng'ayogera ategeeze mu suratu Yunus aya eya 20 n'agamba nti faqul bagambe innamal ghaibu lillahi fantadhiru inni ma'akum minal muntazirin. Yagamba nti bagambe innamal ghaibu lillah, ebintu byonna ebyekwese Allah subhanahu wa ta'ala yabimanyi. Amakulu y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam talina kyamanyi. Fantadhiru, mulindire, fa inni ma'akum minal muntazirin, ndi wamu nammwe mu kulindirira ensonga eyo. So eri mu suratu Yunus aya ya 20 Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'ayongera okubeera ng'ategeeza ku nsonga eyo yennyini mu suratu Hud aya y'e13 n'agamba nti walillahi ghaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kullu. Nti Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti walillahi ghaibu samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti eri Allah subhanahu wa ta'ala yewali okumanya kw'ebintu byonna ebyekwese ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu. Wa ilayhi yurja'u al-amru kullu, era eri Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zonna gye zidda. Ku buli nsonga yonna gy'otamanyi, era ensonga yonna gy'otategeera, era ensonga yonna gy'otamanyi dirwe egenda kubeerawo era etya bw'egenda okubeerawo, ebyo byonna bidde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era nabwe kityo wano tulina okubeera nga tufunira ekyokuyiga baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nti buli kyonna ky'oyagala kibeerewo oba buli kyonna ky'oyagala kibe oyina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti mu ekyo mwennyini mwokakasiza nti teryamanyi kigenda kubeerawo okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Mpozzi tuyita ne mu makubo amalala ago Allah subhanahu wa ta'ala ge yatugamba nti amakubo ago galimu baraka. Amakubo ago galimu baraka. Nga bwe tumanyi mu qaida, tulina qaida ya elimu aqida ngega nti dhannu shay'in sababa walaysa huwa bisababin la bishar'in wala bitajriba adh-dhahira al-mubashiran fahuwa shirk. Nti okulowooza ekintu nti kirimu baraka naye ng'ekintu ekyo tekirimu baraka, nga baraka eyo eva mu kusomesa kw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bw'atugamba okugeza nga bwe twalaba mu hadisi eyayita n'atugamba nti man sarrahu
أن يمد له في عمره وأن يزاد في رزقه فليبر والديه nti omuntu yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amwongeze ku buwangazi era amwongere ne ku rizqi abeere nti abarra abakadde ababiri kati ekyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakitutegeeza n'akituga nti bw'oba okikoze ofuna kino kati ekyo kyonna kyonna ekifaanaganako bwekityo ekiriko ensomesa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kitegeeza nti eryo liba kkubo erituusa ku ebyo bye twetaaga mu mbeera efaanaganako bwetyo buli kyonna omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyatatutegeeza nti kkubo tubeeranga tetulitwala nti kkubo era bwe tutyo bwe tulina okubeeranga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti wa ilayhi yurja'u al-amru kullu ensonga zonna tulina kuzizza eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala n'ayongera n'atutegeeza mu aya endala mu suratul an'am aya y'e95 n'atugamba nti wa indahu mafatihul ghaib mazima Allah subhanahu wa ta'ala yayina ebisimuluzo by'ebintu byonna ebyekwese ebitamanyikiddwa ebintu byonna ebyekwese ebitamanyikiddwa eri abantu bano abagenda ku basawuzi oba ku muntu yenna abeeyita abasawo n'agamba nti ogenda kubeera kino kigenda kukutuukako kino kigenda kukubeerako ebyo byonna bifu kubanga bingi bye tulabye ng'omuntu yagamba nti kino tekijja kuba ate oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'akiteekawo era ne kibeerawo mu mbeera efaanaganako bwetyo wa indahu mafatihul ghaib mazima Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ebyo byonna ebyekwese la ya'lamuha illa hu era teryamanyi byekwese okujjako Allah subhanahu wa ta'ala amakulu n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam talina kyamanyi ku byekwese wa ya'lamu ma fil barri wal bahri era Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ebiri ku lukalu era amanyi n'ebiri mu mayanja munda وما تسقط من ورق وما تسقط من ورقة era na buli kapapula konna oba buli kakoola konna kavudde ku muti ne kagwa Allah subhanahu wa ta'ala akamanyi nti akakoola ako kavuddeko ku muti era kagudde Allah subhanahu wa ta'ala buli kakoola konna akaba kavudde ku muti ne kagwa wansi Allah subhanahu wa ta'ala akamanyi bulungi illa ya'lamuha akamanyi wala habbatin fi dhulumati al-ard n'empeke ey'akasooli empeke ey'ekinyeebwa empeke yonna empeke ebeera eziikiddwa mu ttaka fi dhulumati al-ard gye tuba tutadde mu ttaka Allah subhanahu wa ta'ala agimanyi bulungi era amanyi ebigikwatako era yayina amaanyi agagifulumyayo nefulumayo nga mpeke gitwataddeyo nga mpeke nevaayo nga kimera ate oluvannyuma n'agiteekako ate ekibala ekirala wala ratubin wala yabisin illa fi kitabin mubin akakoola akakalu akali ku muti n'akakaze ne kagwa wansi amakulu ekimera kyonna ekikalu ekikyali ekibisa obulungi n'ekikalu byonna Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubeera nga abimanya era yabimanya obulungi so mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam tayina kyamanyi era tayina kyamanyi kukigenda kubeerawo era tayina kye yali amanyi nti kino kyekijja okubaawo okujjako ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera amuleetedde n'amutegeeza nti kino nja kukikola bwe nti amakulu n'atikka Jibuliru obubaka Jibuliru n'abuleetera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'amutegeeza nti kino kijja kuba bwe kiti kino kijja kuba bwe kiti era kyova olaba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nsonga eyo nennyini mulimu daliilu na aqiliyi mulimu obujulizi naye ng'obujulizi obwo bwa bwongo obuli salimu bwa bwongo obutegeerekeka obutegeera obulungi nti kino tekigwanidde ku kigamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kulw'okubanga yagendanga mu ntalo n'alwana n'akubibwa n'avaamu n'omusaayi senga yamanyanga nti bagenda kumukuba yandibadde ery'ekkubo talikwata n'agenda mu kkubo eddala senga yali omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'amanyi ebyekwese yandibadde talwala naye mwana wattu yalwalanga kyova olaba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam senga yalinga amanyi ebyekwese yandibadde tagamba kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kiri mu Qur'an al-Karim yamugamba nti
nti Allah subhanahu wa ta'ala ngaba tegeza mu suratul baqara naga nti am hasibitum an tadkhulul jannata mulowooza mugenda kuyingira ejjana bwe mutyo walam ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum nga temunnaba kufuna buzibu bwatuuka kubali abaakulembera mu bannabbi was-salihin n'abalongoofu massatihumul ba'sa baafuna obuzibu waddarra n'okunyigirizibwa wazulzilu n'okunyenyezebwa hatta yaqula ar-rasul paka omubaka bwe yagamba hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu n'abakkiriza abaali naye mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala mata nasrullah obutaasibwa kwa Allah kugenda kujja ddi amakulu baalwana ne bakubibwa ne bayisibwa bubi embeera ne bayitirirako ne bajjukira nti Allah subhanahu wa ta'ala abadde abasuubiza buli kaseera okubeera nti abakola ki agenda kubeera nti abataasa mu mbeera ne batandika okubeera nga beebuuza mata nasrullah Allah agenda kututaasa ddi kulwokubanga ebbanga lyonna abadde atusuubiza nti ajja kututaasa agenda kututaasa ddi nasuru egenda kujja ddi mu mbeera efaanaganako bwetyo senga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali amanyidde Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okumutaasa yandibadde tamubuuza era yandibadde tamuddamu era kyobola Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kumanya yamugamba ala inna nasrallahi qarib mazima okutaasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuli kumpi amakulu yabadde abategeeza kugumiikiriza n'okumanya nti okutaasibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuli kumpi era mu kaseera katono nnyo kugenda kubeera nga kubatuukako bw'atyo bwe kiri mu nsomesa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti Allah subhanahu wa ta'ala tayina omubaka Muhammad kyamanyi mu byekwese okujjako ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba amutegeezezza mu kaseera ako akabeera akagere era akabeera akatono munkize nda المزعوم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيغانتي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم عند الغلاب بخروج يده الشريفة من القبر لمصافحة أحمد الرفاعي ولو أبين ذكرزا ايتبوا الرفاعية غان ذكرزا eri mu zimu ku nzikiriza oba ku bumu ku bubinjo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yatugamba obuli ensanvu mu obubiri era nga obubinjo obwo bwe bujja ne aqida eno enkyamu so ku nsonga eno bwenjo okulambulira ne ku nsonga ya mwanyina muganda wange Nashiba muganda wange Madina eyabuuza ekibuuzo ekyo nga kikwata nga kibuuzo ekyo kikwata ku bigambibwa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nkimanyi bulungi nti Madina oli ttake naye ttake eyo bayina mulimu abasuufi abo be basinga okubeera n'obuzibu ku byenkizo z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kinkakasa ekibuuzo ekyo kiwabuuza kitujja okubeera nga tulambulula kiri ku oyinza okuba wakiwulira ku bo naye tujja kubeera nga tulambulula ku bantu abafaanaganako bwe batyo mu nsomesa y'omubaka mu nsomesa y'obusiraamu era be bamu ku bubinja bulyo ensanvu mu obyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yayogerako kati bano bagamba nti Ahmad ar-Rifaa'i ali mu kabenja kali akaba ar-Rifaa'iya abayina enzikiriza ya Rifaa'iya nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamukwata mu mukono gwe ng'omubaka Muhammad ali mu kabbuli obanga yeebase n'azuuka Ahmad ar-Rifaa'i bwe yagenda gyali n'azuukira omubaka Muhammad n'abeera nga amukwata mu ngalo ekigambo ekyo kifu nnyo bikulli sarahin kulwokubanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yafa talina kimuzuukusa kyonna okujjako kiri kyatutegeeza mu hadiisi entuufu nti Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna bw'aba atooledde omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala amuzuukiza n'abeera nti addamu salaamu eyo era kyekiri kyetugamba nti annabi sallallahu alayhi wasallam hayyun fi qabrihi omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mulamu mu kabbuli ye obulamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam obw'okubeera nti mulamu mu kabbuli ye kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeerako obubaka bwamutuusizzaako obubaka obwo bumutuukako
era omubaka n'abumanya Allah subhanahu wa ta'ala n'amuddiza omwoyo singa omuntu aba amutoledde salaamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama aga nti rudda ilayya ruhi Allah subhanahu wa ta'ala azza omwoyo wange nembeera nga salaamu eyo omuntu gyantoledde njiddamu bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye tekitegeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyafa ng'abantu bwe bafa era teyazikibwa ng'abantu bwe bazikibwa kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamutegeeza dda mu Qur'an Karim n'amugaa nti innaka mayyitun omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli wakufa wa innahum mayyitun era n'abasigadde bonna abantu bo nabo bagenda kubeera mu bantu abagenda okujjuruka badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. So bwe tutyo bwe tufabe ku nkizo ezo era bwe tusobodde okubeera nga tuzifundikira biiznillah baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalungi bwe tutyo bwe tufundikidde omusomo gwaffe guno omusomo gwaffe okuva etwagutandika paka olwaleero tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa obulungi mu musomo gwaffe guno era abeere nga atuwa empeera mu gwo era abeere nga agufuula ennunuzi yaffe ennunuzi egenda okubeera nga etuyingiza ejjana yawmul qiyama. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atwongera okumanya atubeere nga atuwa n'okutegeera n'okufumiitiriza ku nsonga zonna eziri mu nsomesa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wano nno wengenda okubeera nga mbasabira okubeera nga buli omu ampandiikirayo kyayize mu musomo gwaffe guno ogw'olwaleero era abeere nga nnambikira byonna byonna byayize mu musomo gwaffe ogw'olwaleero biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri bwe tubeera nga tubagambye nti baako ky'owandiise mu byoyize mu musomo beera ng'owandiika nti njizeemu kino omuntu omulamu obulungi ayinza atya okubeera nga talina kyayize mu musomo? Omuntu omulamu obulungi ayinza otya okubeera nga ye mu musomo oba mu bigambo byonna byawulidde talina kyayizeemu oba talina kyeyongeddeko? Mwana wattu ndaba ekyo tekisoboka. So embeera eno ey'okubeera nti omuntu babuuziza ekibuuzo nti tubuulire kyoyize mu musomo ate n'obeera ng'otuwa buisalaamu oba n'obeera ng'oweereza Sheikh barakallahu fiikum Sheikh tweyanzizza Sheikh Mungu akwongere, ekyo kijje bwe muba baakukikola naye musooke mutuukirize obuvunaanyizibwa obw'okubeera nti mubuuziddwa ekibuuzo ekyo mubeere nga mukiddamu bulungi nga bwe kibuuziddwa olw'okubanga nahnu la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura. Nahnu la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura. Kyetusinga okubeetaagamu kiri kimu kyekiriwa kyekyokubeera nti ekibuuzo singa kibeera nga kibuuziddwa ekibuuzo ekyo mubeere nga mukiddamu. Mwana wattu naffe tufune amaanyi agagenda mu maaso n'okubeera nga tubasomesa amakulu ffenna tubeere in touch nga nze wendi naawe nga wooli gwenza akusomesa nga wendi naawe nga wooli nga ffenna turespondinga mu mbeera ekyasinze okuba ennungi. Mpozi ku bibuuzo byaffe ebibuuzo ngenda kubeera nga mbiddamu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Naye obuzibu obuliwo bannange tuli bize naffe ababasomesa naffe tuli bize nnyo era olunaku lwaffe luno olw'omukaaga nafuna puroguramu eruyingiramu oluusi sometime n'obudde bw'okuddamu ebibuuzo obudde bumbulira insha Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe nnaabanga nfunye obudde ebibuuzo nja kubiddangamu ku lw'omukaaga olwo lwennyini. Bwe nnaabanga obudde sibufunye nja kubeeranga ng'ebibuuzo mbiddamu ku Sande olw'eggulo insha Allah subhanahu wa ta'ala oba nja biteekangayo ku Sande ekiro insha Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga nti oluusi mbadde nteranga okubasindikira audio ne mbagamba nti munsonyiwe ne mbagamba ki ekyo sijja kukiddamu ekyokubeera nti nsindika messages audio ey'okubeetondera wabula kibeere nga kitegeeka butegeerekisi bulungi nti bwe nnaabanga ebibuuzo sibizzeemu ku lw'omukaaga nja kubiddangamu ku Sande ekiro insha Allah subhanahu wa ta'ala. Bwetyo programu bwejja okubeera nga etambula biiznillah subhanahu wa ta'ala. So mubeere nga mutuwandiikira ku bye tuyize mu musomo gwaffe ogwo insha Allah. Mpozi era nga bwe tuteekateeka okufuna omusomo omulala gwe tugenda okubeera nga tukwata gwe tugenda okubeera nga tutambulirako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa obulungi mu mbeera zonna era abeere nga
ayongera ku byengera byatuwa Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abitwongerera ddala nga tutwerabidde na kubeera tutumwebaza ku ebyo byakyatuwadde mu buli mbeera yonna. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.